Abakazi bano bamwe baseka kagenda kufa enkya kize kati beebuuza. Obanga obwasimba olw'obulumi bwempitamu. Luno olubuto lwe mulaba si lwa mwana nti oba ngenda kuzaala nkya. Kati myaka 8 nga ndi wansi. Nanywa Obusera. Naye sijja mwogerera bumpa kuba mumanyi era namukwasa Mukama. Naye tutambudde tugenze mu ddwaliro ezzungu bakebedde obulwadde bubuze. Kye balaba bo bagamba nti kibumba. Kubanga bwe nanywa Obusera natuuka ekiro olubuto ne lunjokya ng'ogamba bakumyemu omuliro paka lwazimba. Naye abooluganda obulumi bunnuma. Ndi bw'omu famire ngiyina naye famire sijja gigenda kiwanvu kuba teyagala kumanya. Nina abaana nze maama. N'omusajja yadduka nandekera abaana naye ekyo si kikulu. Abaana mbakuzizza naye kati sikyasobola kwekolera. Sina kye nsobola kukola. N'okwenaaza sisobola. Obulumi bunnuma. Oba wali yasobola okuntaasa nga nsobola okuwona. Ne nsaba buyambi. Njagala kutaasa bulamu olw'abaana bange. Banange bakyali bato banneetaaga. Nze maama nze taata gwe bamanyi. Tebalina mulala yenna gwe bamanyi. Bamanyi nze nseka. Abooluganda ne mukyala mulokole nsabye Katonda era nga biridde kubanga emyaka 8 si kyangu okuba nga ndi ku mwene ennyumba nga bwe mugiraba weetunula. Ekisa kya Mukama. Naye abooluganda nze ku mpewo nga mbasaba buyambi mwenna gye muli. Bafaaza, bapasita, mwenna sigenda kumenya ba aji sigenda kumenya. Saba buyambi. Kifaananyi kino mukiraba. Nali bwenti bwe bampeera Obusera. Era bye bimu na bino. Asanga yayamba nyina kanyamba nga bwe mbadde ngamba naye nga bw'omanyi naye abeera n'ebyetaago bye. Oluusi zibula n'ennyumba landoodi abanja. Abanja kati emyezi 5. Ennyumba ya 9,000 ya 8 n'amasannyalaze.
kyensinga okwagala okunyamba kufunayo omuntu asobola okunfunira omuntu amponya kuba nyina emikono nsobola okukola n'ekirala mpozi n'ennyumba n'ebyokulya kuba kati obulamu tebunadda ngulu newe mba nga nzize engulu nsobola okwekolera kuba nali nkola. Iye nkubira omulanga mwenna baabukedde lyali eyo njagala kuwona ntaasa bulamu kuba abaana banneetaaga nabye nga muyamba abantu bangi nange nsaba buyambi sina kyensobola kwekolera nange nkoye okubeerawo nga masiikiini nga nsaba busabi kuba nyina emikono ebiri amana bbanja nabye ng'oyamba abantu kukubira omulanga oba olinayo yakapoloti oba kayumba anaabeera n'abaana bange newe mba nga nfudde ne bampumuzaawo. Nina obulumi abantu basese abantu bookedde abantu bangeyeza naye kimala saba buyambi gye muli bannayuganda mwenna n'ab'ebweru kuba TV etuuka wangi n'abafamire yange nsuubira mugenda okundaba naye Mukama abasonyiwe. Obulumi butono olukalu luba bweruti nga bw'olulaba mulimu ebintu ebitambula ne bijjanga ku mutima n'olya nga kifumita ku mutima eno bwe kiti n'olya nga tosaana nze okunaaba nteeka wano ntuula wano nenteeka ebbaafu wano nempanika okugulu nenaaba neneekuuta nga ntuute mutabani wange oyo omukulu waabeerawo yankuutako beerawo bw'omu wano owulira nga omwana ng'akutambula era ndoota nnyo nga nzadde omwana ne bagamba kuli ka bbebi n'ozuuka n'olaba omwana naye nga ati myaka 8 naye nali neekwasa Mukama kuba nsabye kabaga Mukama ajja kuwonya kuba nankwana nnyambako mulokole Mulago n'ekiruddo nagendayokko era empapula zonna zizaawo nzimba naye bo balaba kibumba kirwadde naye ate ekibumba emyaka mingi amaaso gange gandibadde tegali bwe gati zonna nandibadde ndi wa yero nga siteeterekeka. Abaana kale fayini nga bakomyewo wano ewaka lwenfunamu obuzibu ku byokozesa okulya naye okusoma balina ekitongole kubanga tataabwe yanzirukako mu 2016. Nedda nali sinabakifuna yanzirukako yandekera oyo omwana omuto oyo yava mu lubuto nga primacha yandeka Mulago n'agenda nze nali namwesonyiwa era nenkuza abaana bange kuba yabaleka bato kati we yaddukira we nafunira ekyo ekitongole kati ekitongole kiyambako abaana obaweerera
Era nga nange omuzadde era obeerako koowaayo ku mwana ga mami njagala kino, mami njagala kino, naye ng'olaba tolina busobozi. Abalabi ba bukedde TV se gye muli nga nsaba buyambi mwenna, sisosodde Bannayuganda abatali Bannayuganda kuba TV etuuka wangi. Nsaba buyambi, nsaba kunzirukirira. Buli omu ky'alina sikigaana. Kuba n'akafaliso bwe twebakako bonna bukutuse buweddewo. Buli ky'alina asobola okumponya oyo mwagalira ddala. Kuba njagala kuwona. Sizza ku TV nti njagala ssente, njagala kuwona. Kuba sijja kusaba ssente nti ngenda bweru, nedda. Kuba abadokita ab'enjawulo mbalabye naye tebaŋŋamba kako nti weetaaga kgenda bweru. Kino ekiwundu kino bannongoosa bulongoosa. Nedda lwa bulwadde buno. Natuuka ekiseera nga sikyagenda mu periods. Nenfuna ebizimba mu lubuto ne bannongoosa. Nedda nagenda okuva mu fyeta era nga lukomyewo. Tera n'ogenda ne bajjamu amazzi nga liita 3. Naye ogenda okuva wali katanda okudda wali dokita okuvaako ng'era nebuuza kuba sina kye namukola. Namuyita twogere tutule ku mmeeza kuba namwogerera ebigambo bingi ne mutumira ababaka. Naye teyantuukirira paka kati tantuukirirangako. Naye nga yayogeranga oyo nja mutundira n'empale zange ez'omunda. Naye ng'abantu bangamba omwana mwesonyiwe naye nga nze ngamba sina kye namukola. Twali tukola ku mulimu gumu. Naye andabizza ennaku, ankaabizza. Koyo okwebaka wansi, saali bwe nti. Saali bwe nti. Waliwo restaurant gye twali tukolako naye kati baagiggala nawo. Bakiyita Mulago ekisangibwa wano mu Mukono municipality mu district y'e Mukono. Tuzze okulaba ku maama ono atubulireko embeera gy'ayitamu mu kiseera kino nga bwe mulaba we muti. Twagala atubulireko ku mannya, atubulireko na kiki ekyamuviirako okuba ng'aliwo ati. Myaka 8 oli yampa Obusera naye kuba we nanywa Obusera saddangulu paka kati. Buli ebintu bintambula muno. N'olina nga kijja no ku mutima. Nga bwe mulaba.